Chano na Alex bendi nawe nakolwa lero busumba atenga muogezi wa Nuupu mu balokole ayina muogezi wa Nuupu mu balokole taliyo gwoyogerera Nuupu era gwe by the way newuunya ekintu kino bannange nalabye abasajja aba Catholics ndaba abasajja abasiraamu abamu nga bagezaako ne boogira n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba bannange ensonga zino tezitambula bulungi bannange gavumenti ne basula ku ddoboozi kyokka ffe bakitaffe betusuubira nti ffe enzikiriza yaffe ey'ekirokole yeffe musana yeffe tatebiduduma yeffe baana bakatonda ddala yeffe ab'amazima ekyamazima teri musumba asituka na ddoboozi lya mwangu okujjako abatono ennyo ate nabo ne bajja katono batono nnyo ate nabo ne bajja katono ajja nayabako kayogera nogamba aha namala najja nabyomu amazzi ate nkeera noza nga bamugugumuddemu banaye bakitaffe mu Katonda tubeegayiridde mulina amativi mulina amarediyo bannange mwogere ku biruma abantu bambi abajja mu kyaki oba tebabiraba katono oba kakakajogere male abantu abo balina zirooni abantu abo baba bangi abantu abo babasendera obuyumba abantu abo bali mu mayumba school fees wa bbeeyi abantu abo baba bakilega emisolo abantu abo emisolo mingi nnyo abantu abo babattira babatta babawamba bannange tuli mu nsinga ya amateeka galina okuba nga gakola ate era nga mu mateeka ekibiina kya Nuupu kiri mu mateeka n'okwesimbawo kiri mu mateeka naye basumba baffe nyalo bategeeza nti abawagizi ba Nuupu babakwata ne babasiba naye ng'ensonga ebasibye lwakuwagira Kyagulanyi bannange bituufu si byakulimba mu binoonyereze kuba kitaffe mu Katonda ensonga ezo muzoogereko abantu abo mu banoonyeeko muteekinge another step kuba muyinza byakulimba bannange si byakulimba abyogera ni mulokole nange ndi muweereza maze emyaka 10 mu bulokole ndi muweereza naye nfunye omukisa nebako mu Nuupu nembeerayo ko munda abantu nembala abantu babawamba ninanze gwe nevugako gwe ndavugako nga bamusibye kufuru ono muteekeyo ngena bamusibye kufuru ki nga bamuteeka ekufuru bamuwamba yaliwo eyo mpigi ne nga bamulanga kuwagira Kyagulanyi ne bamuteekamu ekufuru nze namuvuga nze omu ku baamutaasa ne tumuvuga ne tumutwala mu ddwaliro ekufuru azini ekufuru oba baali batamwagala mpalana zakukyala tasimbuuza bubuuza simanyi yali mwana bano abawagira Nuupu era baamugamba oluddako ekiddako tojja kyagala baamuteeka ekufuru muki Mukama nyambe ebifaananyi biriwa nga bwe twogera padlock ekufuru bamuzimuteeka mu matu bamuwamba ne bamuteeka ekufuru mu matu era wakubanga awagira Nuupu oyo omwana amawulire gatambula nnyo lwakuba ekirungi nafuna omukisa nti nze ndi omu kwabo kuba ze nalina honorable gwentambula naye nafuna omukisa naye nga ndi omu kwabo abaagenda okumutaasa kifaananyi kino kiteekeyo ekyo kiteekeyo ekifaananyi bitwogera bituufu oyo bamusiba kufuru bamuwamba ne bamuteeka ekufuru mu matu emmotoka ze nali ngivuga ya honorable omulungi Sharon Kaweesi yali yeesimbyewo mpigi olaba kino nga kibi nnyo kitegeera ogirabye bamuteeka ekufuru mu matu ne bamusuula nga bamaze omukuba twamusanga ayiika omusaayi awo twali tumutwala mu ddwaliro my god bino byenjogera nga biri ku nze nabiraba kufuru gyali niwe oyagala mujjako interview sobola muku tujja munoonyaako nnyo bannange muntu muno kati abamu temufaayo so I think abasumba bayina eddoboozi ddene I don't know balwaki teboogera kiki nange kyenvudde ngamba nti oba tebabiraba oba like I really don't know abasumba baffe kiki they are just like what's not happening oba I really don't know because abasumba bayina TV bayina radios bayina social media platforms ez'amaanyi it's really so mulanga gwange gutuuse kale embeera bwetu wange Pastor Ssennono Alex leero ku makya emmotoka ebadde etwala omukulu Christopher Okero Oyem bwatyo ali suspect kukutta abaana b'eggaba abaana 4
kigambibwa mbu yabafumita ebiso ne bafa. Kati olunaku olwo abadde akomezebwawo mu kkooti y'abantu olunaku olwokubiri asobole okuba ng'aweera ennemba n'emisango egyo. So emmotoka ebadde emuleeta eya I think ebadde drone nga ya prison ebadde dde emabega reverse neeyitamu n'erinnya munnamawulire era atwalidda mu ddwaliro tetumanyi oba mulamu oba mufu. Amawulire gaakagwawo amakya g'olunaku olwaleero leero lwakumeka leero lwakusatu. Accident ekisooka ku nsonga y'ogwo batomedde accident video ngirabye ne accident kintu kyo accident nange nali ntomeddeko saamutomera naye mukama yayamba katono mbatte bw'oba oli ku motoka awo kiri ekisobola obbaawo accident video ngenda okuba nga ngiteeka yawo kubanga olaba kati oyadda yazze mabega abasobodde ovaawo bavuddewo bambi ye tasobodde kulaba motoka yafudde brakes simanyi kyengamye nti accident nze nali twali ku magala don't touch omumanyi twakolanga naye ku MCF simumanyi twali ku kyala kwe ndi omu ku baali bavuga abagenyi be kakati mba mpakinze bwenti nga maaso waliwo abatuddewo naye nga batudde kafunvu nga kana kafunvu nga batudde nga ekifunvu kye kiwanvu kati nga mbatunuddemu bwenti mpakinze kati bwe nayimirira byaba bitya bwe nakuma omuliro nga njagala kudda reverse wanyiga na drive abakaweddemu katono mbatte ekirungi baali ku kifunvu kalegedde kwali ne babuuka olwedde baali waggulu ku kifunvu naye nga wennyini we baali tebalina mukisa gwonna kubamenya amagulu na biki kubanga baali olwedde mu maaso ga mmotoka naye ekirungi baali ku kifunvu so kati accident naye wenzira ku nsonga yo tongera okuba nga tunyolwamu ne munnamawulire waffe oyo bambi sole mukama katonda akuyamba akuwonye simanyi waba mulamu kuba nawulire abamu bagamba afudde abala bagamba mulamu kuba emmotoka emuyiseeko namulabye bambi nga bamusitula awo then ku nsonga ya Rakizale suspect ali mu Rakizale bwanywa kasoda ne kamirati media yadde akatumizza kakati wolabira obuzibu bwe tulina mu Uganda engeri gye bamutwitizeemu siyinza gamba nti kikubanga mu mateeka before proved guilty you are innocent is innocent until you are proved guilty ati mu kusonga eyo njala kuchogerako emirundi ebiri gyokka tukiveeko njala comparinga engeri gyalimu oyo ali suspected nga n'abaana baafa ne babaziika ne babalabikako wadde kikyateeberezebwa okuba nti ye yabatta ne postmortem report egamba baasalibwa era n'omuntu kiteebereza okuba nti yoyo gwe bakwatira ku siini naye bamuleeta mu kooti yes ali protected nga bwenywera kugamba nga is exercising eddembe then nenkuleetera Edmutwe bagamba mbu yabba akasuuka bagamba kajaketi ba nupu prisoners aboogera ku biruma bannansi nakoze post neŋŋamba eyabba amabaati nakkiriza nti yagabba asaba kusonyiyibwa era ne banne basonyiyibwa banne mbu pulezidenti yabasonyiwa bali abalala naye ayogera ku kubba amabaati ableminga ebikolwa ebibi ebya gavumenti nga mwe muli n'okubba ssente z'omuwoomusolo nga bamutwalira n'okunga ekyo ekyokubba amabaati ye bamumma bbeere ogenda kujjanjaba mukazi we bamugana n'ogenda oziika mukazi we ayogera kubabba amabaati akyogerako oyo bamumma bbeero naye ono eyabba amabaati asaba nakusonyibwa era bamusalidde emyaka egi ulya bamusalidde emyaka ena ng'ali proved guilty naye bano aba political prisoners abala bali myaka 5 tebaleetebwanga mu kkooti kitegeeza ki naddala mu kkooti ezigenda Uganda ebikwatagana ku mateeka gakola ku gwe baagala tegakola ku buli omu ekyokubiri ku nsonga y'oyo omutemu nze nina ebibuuzo okusinziira ku security ebeera ku ssomero kuba ffera tuweerera abaana tulina abaana ku masomero naye n'oba muzadde we ng'olina right okumulaba process gy'oyitamu n'okukeberebwa kw'okeberebwa kuba kwa njawulo kale asobodde okuyingira
naye naddala abo abaana abato ng'ate yabattira singa yalimbalimba ab'essomero n'abajja ku ssomero n'abattira ebweru, it is another story. Naye notta njugira ate ekiso kimu tekitta muntu. Ekiso kimu tekitta muntu. Nina ebibuuzo byange byegenda oleka nga biri yabafumita emirundi ndoza gyali mingi. N'ofumita omwana asooka oyo n'afa n'ava wali takaabyeko tewali ategedde. Baaliwo batono ku ssomero bakeyateekazi abala kigambibwa mbu nawulidde obujulizi bw'oyo keyateeka wadde obujulizi nti baali tebaliiwo. Kale kansooke mmale baaliwo babiri ndowooza rawundi awo. Kansooke mmale ogwolereza omutemu wo. Si kumuwuliriza naawe. Ombuzaabuza nsoose gamba natta asooka n'amufumita ebiso, natta owookubiri naye nga mufumita, natta owookusatu naye nga natta n'owookuna. Naye nga mu ofiisi gy'avudde wabaddeyo bantu kuba yasooka ku meeting abantu mu ofiisi babiri be yamiitinga mu ofiisi. Kati ekirala omuntu oyo kimanyi nti nno baamukwatako talina musaayi. Gugenda okebera vidiyo ze nga bamukwata teyaliko musaayi. Leka naawe osobola ne bw'ofumita omusaayi gukusa teyalina musaayi. Ekirala kye neebuuza omuntu atali munnauganda passport mu America alina obutuuze mu US aconnectinga atya? Wano munnauganda buli obutuuze yabufuna bufunye. Omanyi nti amannya g'abaana abattirwa gakwatagana n'amannya ge oba birimu family issues? Si bonna, mulimu n'omuganda. Naye kufa kuba kufa Alex. Ku nsonga eyo nkulaze waliwo ebibuuzo wali ku ngeri gye yattamu abaana nga tewali ataasa. Anti abakazi obamanyi abakazi baba banafu. Kwasooka, owookubiri n'owookusatu. Ninako owooleza nze kampesa mu mission n'atta osooka, owookubiri, owookusatu n'owookuna. Ekirala tulaba videos nga talina musaayi. Ekirala ayingira ate essomero n'ebisi ate essomero libaako security. Kwolwo tewali asikaali ndowooza. Question posed nange sibiinako answer. Ekyokusatu engeri gye batumutreatingamu n'engeri gye batreatingamu baali badde bamusika busisi muguwa Alex. Si kigambye bamusibe naye aba n'eddembe lye siri mu kuwolereza gayo wenkwetera n'abasibe abalala nabo babawe eddembe lyabwe. Nuwa Edi Mutwe bamuteekako empingu bamuleeta awonyera naye nga talina muntu gwetta naye ye bamukuba ne bamuleeta ng'awonyera. N'omukulu akulira amagye ga Uganda mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi n'agamba ali mu basement amuyigiriza luki bannaye mbadde nsaba kano katebemu mbadde nsaba omutemu oyo yatemula lwaki tebasooka naye ne bamutwalako mu basement bannange omutemu yatemula abaana gwe bagamba nti yatemula abaana onyemu basooke bamutwalako mu basement. Mwami Muhoozi taata tukwegayiridde nfukamidde mbadde nsaba mwami ofukamidde ku lwaki Mwami Muhoozi mbadde nkusaba omusajja yatta abaana abato abatalina musango betusobola nti balina musango bamutwaleko naye mu basement asaana mu basement ayige ki simanyi naye bamutwaleko mu basement noono omukazi eyabba amabaati eyakkiriza naye bamutwaleko mu bamutwaleko mu basement ayiga okukwata obulungi essente z'omuwi w'omusolo. Mwami Muhoozi taata tukwegayiridde ssebo jeno kano kasale mutaata Mwami Muhoozi abatwala ani naye batwale OM nfukamidde eyatta abaana Christopher OM yatta abaana bamutwaleko mu basement bamuyigiriza empisa. Noono yakkiriza nti yabba amabaati wadde bwe yagabba nabo tebalabikawo bosimanyi gye bali naye bamutwaleko mu basement. Sebo Field Marshal, the conqueror of Kenya in 1 week. Alex, channel yange nga nkyajagala baddaagi. Bamuyita Ssedero Alex. Era ebigambo ebyogera kweno bibiye bannange siriimu mbeegayiridde abalaba n'abagoberera ensonga. Kale embeera bwetyo omutwe wali nga gugamba nti OM n'oli yabba amabaati babatwaleko mu basement. Tusaba Mwami Muhoozi. Kale tweyanzizza nnyo tweyanze gegenda ku
YouTube teeka mu Mighty Channel TV, subscribinga, sharinga link eno, genda nate ne ku TikTok teeka mu Mighty Channel TV otufollowingeko. Nasuubiza n'omukyala wange sigenda kuddamu kukola interview zino zogera ku bino. Bakyala batya alabira ddala oli mu basement kati wali kyalaba kirala akulaba oli wali eri ebire bwabisasako enviri tekuli akulaba kaka oli mu ntabwe kanywe kasoda obabalekumukwata tweyanzege kale nyala kuyima ku channel eno mbajjukize nti abantu ba Northern Uganda, people in Northern Uganda, Gulu and all the surrounding districts, we are coming for the Gulu Revival Crusade happening on the 24th to 26th of this very month, April. We're going to be at Kaunda grounds. That is Gulu City. So I want to call everybody, come expecting the mighty hand of God, the miracles, signs and wonders, bring the sick, bring the dead, bring the lame, bring everybody. God is going to touch them in an amazing way. So if you're watching this channel, please kindly come through. The youths, the old people, and everybody, we are inviting you for the Gulu Revival Crusade, 24th to 26th of April, this very month. So tell everybody, tell your friends, and tell everyone that we're going to be at Kaunda grounds. God is visiting Gulu. God is in Gulu on the 24th to the 26th of April. Mighty men of God are coming through, women of God, artists, and it's going to be a very powerful visitation of God. God bless you in Jesus' mighty name. Amen.